Endobeso. Kugenda mu mukaabutanziso tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tewerabira abantu bekasangati alien skin ajja nga 4 ogw'omunaana kati ataunga Bukedde NTV alien skin owe Chimengi. Hello, Sebo. Nze bampita Mukunja wa Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Mu program Endobeso, mu program sisimuka ku macha ku Beat FM. Asabo. Wangambye nkukubireko. Mukunja kwamba tene basemu naye. Webale kunkubira kibadde gamba. Nowooza omanyi mukazi wange. Omanyi omukazi oyo ninamu abaana basatu. Omukazi ninamu abaana basatu. Naye ndabadde ndi awo. Nga nsanga amawulire. Bamuwandiseemu ng'ali mu banoonya. Mukazi we nga ali mu mawulire ate ali mu banoonya? Ali mu banoonya. Kati kyenakoze zange saasoose kwekyanga ne mukubira essimu. Ne mugamba mukwano ennyo ebintu byendaba nga kulabye wano kulabye mu mawulire. Na omanyi kiyanzeemu. Yaŋŋambye nti omusajja abadde atambula nze ndabadde ndowooza asaaga omanyi yabadde ne kakamera nga ndowooza kalinga ndabanga essimu nankuba ekifaananyi nze nenjogera awo ndowooza byakusaaga nange mbirabidde mu mawulire. Naye ng'amazima ye mukazi gwenzaalamu abaana basatu balamba. Kati kyenabadde njagala Mukunja onyambe omulobese tuzuule amazima wabyabadde nga byamuguddeko n'atabitegeera oba nga yembeera ye. Bamuyitaani? Bamuyita Aida. Omanyi omusajja wa safaari ntambula wange. Tolirayo waka? Siriyeera ngeno mbadde ntambuze kola safaari nvuga byennyanja. Okola ki? Nvuga byennyanja. Kati siriyo nini mabiro nagira ngenda kubeerako mpulire nage ekituufu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Kita buli ky'omuziki ekisinga ku Beat Famash. Tuli mu Ndobeso. Aida. Wanje? Jebale. Ale sema naye jebale. Kakati Aida nakulabye mu mpapula z'amawulire? Nga onoonya. Noonya musajja naye olina okuba nga omalako. Saagala wano basajja bansindika njake omalako oba tomalaako. Njagala omusajja asobola okumpuba rawundi 5 n'okweyongerayo bano baamu 2 seetaaga. Kati ate nze naali kukubidde nga simalaako. Oba omalako oli ku kituufu nzanyisa okulaba. Anti kakati mbadde njagala tusinkaneko twogere tulabe nga tutuuka ku nzikiriziganya. Toli mufumbo? Ndi mufumbo wanaawo ate nemba mufumbo nenoonya abafumbo babanga nze. Akafaananyi tewakeetegereza bulungi golabe olaba nfaanana okuba omufumbo. Nze sinati kati nange mbuuza bubuuza ate omufumbo aba alabikirawa. Era omufumbo oba omulaba wontuukako oba omanya nali mufumbo oba. Awo bw'oba toli mufumbo awo kale tujja kuba twogera.
Amajjo kituufu kiri nti siri mufumbo naye bwe tuba tweyagadde saagala laavu zirimu baŋŋanda. Mbu bano baganda bo basista bo babulaza bo basenga abo naddala bannyazaala abo bazungazunga. Ayinza okujja n'obugomifu bajja azungazunga ebisibaagala saagalira ddala njagala tuwe babiri twerage laavu yaffe kuba wentuukidde okunoonya laavu saagala bumanya baŋŋanda zo simanyi onaani kinaasoboka ekyo oba kiriko buzibu naye nze kati oyinza okubeera wazaalako kiya nzaala biki sizaalangako era bwona ndaba omuntu azaddeko oba omumanyi sizaalangako nze n'ekirala bayivawe bwe tuba twakweyagala saagala basajja bayaye njagala musajja ali siriyasi ate neyokuba kuzaala akaana aka kamu kakumala sisukka waawo kuba saagala ate ekinze ekinnoonyesa kati omusajja njagala laavu eri laavu eyaddala saagala ate okuneewaka ate naakaana kakaaba ate ono akoze bino ono ayagala biki ono ayagala buugi nedda njagala nga tulina obudde obwaffe babiri obusinga kati akamu kaba kakumala saa kuzaala nnyo kwana kunsumbuwa laavu ebeera y'abaana ate gwe otoyagala baana n'abaana oludda bamalako emirembe omu aba amala nze ekindeese njagala nkulagera naawe ndagera ava eri yennyini njagala tulaavu ebyo ebyobwana akamu kajja kumala kasita naye aba mwana nze kaba tekammala mba njagala abaana nga basatu ng'ola akamu we kapameeri kano kaagala buugi ono maama biki akaana kamu kaba kakumala obwana nga busumbuwa ako kamu kaba kakumala kati gwobeerawa nze mbeera eno Nansana naye ng'okakasa tozaalangako nkugambe sizaalangako omuntu eyali azaddeko oba omuwulira gata ziba zaata ababibi amabeere gaatuuka dde eri ku maviivi okakasa wonawe wegatta nange ojja kumpulira era omuntu eyazaala oba omuwulira nze gata ziba zaata ojja kumpulira kale olina emyaka emeka naye oba abasajja mwabaaki kati emyaka gikwatirako ogwa oyagadde nze muntu oba oyagala myaka anti nsobola okuba ogwa mu nkaŋŋa n'ogyewa naye ng'ate mukadde ebimu abakulu basinga n'abato emyaka tegikwatako oba oyagadde nze muntu yagala nze muntu eby'emyaka bireke onakkiriza okwekebeza ebyomusaayi ekyo kintu kya bulijjo tulina okwekebeza buli omu n'amanya kale tujja kusinkana twogere wazimba oba okyapangisa buno obuzigo ate nze naakulimba nkyapangisa kati oba opangisa biganye genda owase nnyoko abasajja twabako okutuwasa ne muteeka mu buzigo bw'olizimba oliddamu n'onkubira kakati kyemba naye bannanga abakazi mwekuba okuzimba kwangu lwaki mwe temuzimbanga munayi kintu ekyo kinnema omukazi nakubuuza olina emmotoka n'omugamba sina nti maama toli serious nti gwoyiye eriwa abo tebalina dda akawiri mutugjeeko olujejeemu abasajja mwe muleesa embeera eyo lwansonga nti omusajja osobola okuguma naye ne mutandikira ku zero naye wazifunira olwogwemba okadduye ng'anoonya mula kati naye kansange nga buli kimu weekiri nemettegana akubuza olina akayumba oba tolina biveeko ewamwe tewakyamanga wadde olupanka lw'eggaali mwana muwala ono ampangudde nze abawala mbawanikidde enkofiira eri naffe abasajja twabawanikira dde enkofiira nate mwe muwanika nkofiira gamba nabawanikira dde akaleega Kagwa Mustafa ndi bamunanika ye Kagwa oyo mwana muwala muyaye musufu muyaye nnyo gweno nakakyo wakanaki mutuufu nnyo twakootegana nsanga giyise egyo genda abazimu bali kutuweeza naye bannanga abakazi oba ani ali basonyiwa mwami Mukunja bakusuubizizza agalaavu ba bulijjo bba wamulaga ki ndowooza omusajja amuwulidde mu n'obubaka bwamuweereza naye ensi eno abakazi tebali basonyiwa mwe bali tuweereza nze mami Martin mbye mbadde ŋŋamba mbwe kiki nti abakazi ali basonyiwa alivaawa kati bwaba tewali alisonyiwa abakazi ate ow'abasajja talizaalibwa weereza yinze birungi ebuwambo naye Mukunja omusajja wali wakyamu nnyo anoonya omukazi omulala omukazi muyaye nnyo Mukunja we tazaalangako kyokka ng'alina abaana nga bataano sigadde birungi ebuwambo naye amonti omukazi eyazaalako osobola okumumanya omumanya otya osooka mulaba ebbeere libaliko
Nikowachi. Then waliwo agatako kisinzira ekika ky'ebbeezi. Mukunja nakatwa n'amooti mwasuze mukyamu bale kutuweereza yenze Fiona Ebulenga. Nigera ng'ekyo ekikazi kiyaaye kyonna kyogera bubi. Kasita omusajja amwewuliriddeko yamanyi kyazaako alabika ayagala kweryamu. Nkugambye. Nze musayi gwaezi kamulegera Godfrey ndi Bujumba sese musozi ya Ssaabasajja Kabaka eryesese. Amanye ne madamu nakatwa omulamusiza kakati. Omukyala oyo madamu nakatwa mwagala byanfuna mwasuka nnyo okwerenga. Mwagala byaki? Wate ne mulimbalimba abasajja mbutazaalanga ko omukazi yazalako oba omulaba enkanyanya mu lubuto. Enkanyanya mu lubuto. Waliwo abatazimera. Abasisimuka mwe baletuweereza naye bannaye Aida anfuludde bamikwano. Musajja gwozo kyalina mukazi waka oba olina malayira. Gobagoba embwa wakiro ojja funa omulala naye nga sooka ogumire ku nnaku y'obuwuulu. Radio Nambe. Radio Nambe.